Bw'ofulumya omusukka ogwo ogukkirizikika ogw'obutwa ne gufuluma mu bantu ekibonerezo osasula fine akawumbi kalamba. Nema yagambye stop, then what? Walinga omusajja yali mu Nema ndoza bamutanga Dr. Kamkwasa yali idi waabwe. Omusajja oyo namuwa omulimu okuva contract yewe yaggwako tebazzangawo omusajja alina mbavu nga ye. Bonna babadde baddawo nga balinda busimu. Mukama wange ogamba ki? Why are you disturbing my investors, our investors? Amaanyi g'amakampuni n'enkolagana yaago ne gwe tuyita chief executive era gamutuukirira gatya ye niyo nzima musajja wattu yafiiriddwa enteeze ye gy'atasobola kutuuka. CIA bagiyita CIA Fusion Limited teriimu mwaba abahandolinga ki West Kyabuswavu eri Nema eyafuluma 2 years back. Nema nefulumya statement negamba nti buli kimu kikoleddwa bulungi obutakosa bantu. And the same Nema yeyafulumiza statement the facility was operating without ESIA certificate. Kakwemeyire agaana eddagala effu okuyingira mu Uganda. Mukulu Museveni talina capacity emuzaayo. In the National Drugs Authority, syndicates ezileeta eddagala effu are so strong that bw'ogamba nti oyimirirewo tekisoboka. This is an experience I have. I can stand before the Almighty God of all creation and submit. Kakati these factories okwanti zaagala ebintu ebiri layisi then zijja mu bagwagwa. Yes. Bajega. Ab'emitima yafiiri. Twala Luma Rushere. Just Luma. Nti facto ente mwalabizire ente zaafudde. Factory ye. Just nga Luma. Olabe. Tebachikiri eno fe bajega. Bana boyisa abachina aba baleta ama factories ago. Balina targets and the larger target is the swamp. Era banasomera resolution ya parliament ngerimu nti Gaza ebadde training ground ya terrorist. Jale ensonga esikiriza for Uganda okuyingirawo. But that's the language of Netanyahu. Toyinza ganti you are neutral. Tugambulabe. Twagadde nnyo ensimbi ekitwala bibiri. Number 1, relationship ya Uganda na America. So Uganda yeeguya nnyo n'ensimbi badde bazikendeeza. Bajja kubeera the best instructors kumwe abana Uganda mulyoke muyige. Real death safari. Gasimbagane ne bannamawulire wasuzeeyo otya nno munnanga awuliriza. Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Gasimbagane ne bannamawulire. Dakiika ziri 2 sembera okuwera 2 ezakayita ku ssaawa 4 ez'enkya ey'olunaku olwaleero lwa 6 nnaku ziri 8 mwezi gwa 8 2026 gwe mwaka. Abagenza okukola katusabe bitambule bulungi ate abakyali awaka nga muwummuddemu ko tewali mutawaana waliyo n'abaakanyuka essaawa zino nga muddabuzi waka. Abafunye ebirungi Mukama Katonda yeebale. Abafunye ebizibu twongera obbasaasira naddala abafiiriddwa. Ku ludda luno olw'amawulire bannamawulire 2 okuva mu kampuni eya NBS abaafunye akabenje ewiiki eno ng'eggwako 2 baafudde kitalo nnyo n'omu akyali mu mbeera mbi. Twongera okubasabira obubenje nabwo bususseemu ennaku zino. Mu studios nina Haruna Kanabi, John Kakande, Charles Romushana, ate ne mukyala Ajat Aisha Kabanda ajja kubanga atwegattako. Kennedy Mutenyo olwaleero yatuusizza okwetonda kwe tajja kusobola kubeera naffe. Ensonga nnyingi ezibadde mu wiiki eno ezikwata ez'amawulire ze tugenda okuwuliriza ate tulondobemu ezo ze tusobola okuwayamuuko olwakadde. Kansokere wa John alamuse kubawuliriza ate n'oluvannyuma nja kudda ewa Haruna atuwe n'ebibadde mu mawulire mu wiiki eno. John lamusa kubawuliriza. Mukulu Evan nsooka okulamusa. Esabo. Nabonna abatuwuliriza ku empologoma y'eddembe.
mbalamusiza nnyo mwenna nembebaza emirimu gye mukola abafiiriddwa musaasidde nnyo abafaawo era waliwo omukyala yafudde Nalongo Specioza wadde mukyala mukatuliki waffe tumusaasidde nnyo mukatuliki ate okulumwa kweyongera nga mukatuliki ate omukatuliki piwa n'erinnya oliwulira manye amanya g'abakatuliki ennaku zino wulira erinnya namuga oli wa ddiini kindi mukatuliki nga sitegera lwakuba tetukyalina abafaatha twalina abafaatha nga bw'omutwalira erinnya omwana yaani ye mugerwa wayini Runi taligaana ng'amuga kati nze muteereddeko erya Thomas Runi mutuukirivu ki mbulira omutuukirivu Runi yaani nti taliiyo tikale nze muteereddeko erya Thomas naye bafaatha munaye tebakyaliyo nnyabo naye Runi ng'erinnya alizikirizaawo ate bwe yabalabanga nga n'okkulirira mukulira bwe yabalabanga nga n'okkulirira mukuliridde ng'agamba n'abafumbo ono mumpeera empeta saabafumbo naawe ono mumpeera empeta tusooke tudde wali bejjuse mbagatte omwana nakyo n'akireetera awo naye bafaatha b'ennaku zino simanyi badigito so erinnya akutuumirawo erya Kalooli nze mutuumye Kalooli waliyo Kalooli omutuukirivu kale Charles lamusa kubawuliriza abatuuliriza abaagalwa naye okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa nnyo nkulukana abadde obuuza ku linnya nze eryange erinnya Charles taata lyeyampa is Rumshan taata lyeyampa my father lyeyampa is Rumshan then mu bbaala bwe bandeeta kuba gye banzaalira yakuba endongo baali bamuyita Charles Sonko histori gye bampa kati Charles Sonko kati niwampa erinnya yakuba endongo tulukami kati niwampa erinnya lya Charles abaaliwo oyogedde ku bbaala yeah because my father was running okay baziba jogo box ezo yali agiina kati bakujja mu ddwaliro bakutuusizaawo oyina envi kulwaki jogo box era ayina jogo box bw'osuulayo nankane ziri nebeera nga epiking kiringa kibox yali yasooka va waliwo n'endala but waliwo yasooka iringa kikabadda then kati naye nga sirebatize kakati then mu 1970 something mu biseera bya kolera yamalawo abantu lw'enshama ante nja kukubuma ani sose kusaba alina n'envi wamugambye kumusaba kyowala amusoba mukyala we nawe nja kuzimbira akayumba k'obeerawo n'amawulire go kakati so oli olwo anteeka mu ssomero because I was put in school by force anteeka mu ssomero yafuuka katikist abantu bonna nga badduse baleero naba n'omwalimu omuzikiti yadduka ne Rubanda naye yasigalawo n'omusomesa w'ekereziya anti kyenga bonna badduka b'amadiini kati ye yasigalawo yaziika omusiraamu yaziika omukristo yaziika omukristaayo kati ng'alaba nfa nga ate wakyali lwetaani n'ambatiza erya olwadde naye nga si musomesa
kati then that's how I joined the Catholic Church. Kikirizibwa mu Catholic. Ngambe tekikirizibwa. Okubatizanga. Sigambe tekikirizibwa. Mpuliriza omulungi Gasimba Gani. Kakati then ne nyingire Eklezia ne mbatizibwa 2 priests, Father Lemanka and Father Gerrit. Yeah. Ngoli wa mukisa. Yeah. Okay. Bali bagwango kyao. Father Lemanka and Father Gerrit, I don't remember. But they were bali bazungu. Okay, Aruna, lamusa kubawuliriza otuwe n'ebibadde mawulire. Lamusa kubatuwuliriza mangu nnyo. N'okwongera okwebaza Radio Simba olw'okwongera platform eno mu mbeera eno ey'okuyuuga erudda n'erudda. Bwe baggalawo munno olowooza gwoba bulungi. Bajukiza. Bakola ki? Magaranye by'okukolima. Bajukiza y'okuyuuga mu ngeri y'emu mukulu Evans esabo era nga bwe nti bannayuganda ndowooza tusaana tutuulemukko oweeweemu akadde n'osiriikiriramu n'otunuulira embeera eriwo n'olaba ngeri ki gy'osobola okugitambuliramu eno gye tulimu kati mu Uganda mu buli ngeri oba ogenze kuwumula oba ogenze Vatican oba ogenze enewa ku Lwehoyi Masebo Nampunge n'otuula mu mimwanyi gyo n'osiriikiriramu nze ngenda wano bulimu oba gyonna gy'onooba ogenze n'osiriikiriramu n'otunuulira embeera osobole okudda kuba ndabira omushana ku makya kuno ng'ate ndaba naye mukambwe nnyo naye nga naye yeetaagamu akadde ndowooza ak'okusiriikirira kuba embeera gye tulimu etabula bintu bingi kijeeyo byolaba siri mutabufu sebo ekulete amaaso ge matabufu tewali kuyuguma mukuyita kola kyabiso okuzongazonga kuyuguma etabula abunama bali banafu bali bewagala okuba banafu we are strong because tuyimiride mu Katonda kati ekyo kyennyini kyenjogerako ye bw'atyo bw'akiraba ati kyekituufu naye kiba kyetaagisa naye n'omusajja kiki ekintu akiraba bulungi oba naye yaba yeeraba nti alaba kati no I know Kanabi is very traumatizing kati you are trying to infect us with trauma no bwe manya we are strong bali bagezaako ne bagweri tuwe bibadde mawulire agayina kiyinzika okubanga nga y'omu omanya abatraumatizinga bo tebamanya baba tebali traumatized naye ffe be batraumatizinga tubeera bakosefu yola ntwetaagamu obudde naga sokolekera omushana ono mala okumutunuulira neetegereze mugende empola mbeera naye ntya ate era mu handolinga ntya kubaaga nti nsaba nja kuvuma ngamba kati naye mukulu Evans kakande nga tumukanzeemu omalako mangu nnyo kantandike n'agatukwatako ag'abannaffe abafiiridde mu kabenje olunaku lw'eggulo era ye kumakya munnaffe yeekasirye olunaku lw'eggulo era yaziikiddwa agambye bunnamwaya naye munaye essanyu lyasaliseeko twali tukyasanyukira aba NTV Monitor ne Spark okukomawo ku mpewo abakatuwa amawulire ngeri gye baggalwawo na biki ebyabadde mu studio zaabwe ne batulaga n'engatto ezaalinnyalinnya ku ntebe simanyi oba nga banoonya ki naye ffe tugaa nti alhamdulillahi rabbil alamina mu wiiki yemu eno ssebo munnagasimbaga ne munnaffe mwebaani namawulire bannaabo nabagamba bibyayogedde balamina bani ye nti ffe abasebe bamanyi Katonda nti bwenna amatendo gonna ga Mungu oyewo ayina addira ab'amaanyi n'abagamba ekyo mukireke mukole ki nga era bwe twandigambye ku muganda waffe nti ab'amaanyi yaga nti musajja mutwale ku poliisi mu musuula eyo naye wiiki eno ssebo era Muwanga Kivumbi
yalabiseeko mu mawulire g'Observer ng'annyonnyola ebyamutuukako n'engeri gye yayisibwamu. Tugamba nti baamuggalira mu kisenge n'amalamu ebbanga era ne kye yalozaako n'akinnyonnyola. Abasomye Observer ndowooza mwakirabye bulungi. Mu nsoma yange nze bwentyo bwe nakitegeera. Olagala bamuggalirewo bugamba ekisenge kye bamuggaliiramu bannaye muleke mwami muleke Aruna Malaya atuwa bibadde mu mawulire muleke Aruna Malaya tatuwa feelings ze atuwa abadde atuwaga mitwe kakati tulina obudde obw'ekiseera Evans we are not a dictatorship mwalimu n'ekigo John ne Charles Aruna atuwa mitwe bwe tunaamaliriza atuwe bibadde mu mawulire anti gye byebyo byatuwa. Ndowooza olaba embeera gyange nti abantu beetaaga bawummulemuko beefumiintiridde nnyo kuba embeera ebatabula. Oyogera nga bapasita entangs genda mu maaso Aruna ebatabula. Mukulu Evans era Parliament nayo wiiki eno yayisizza resolution esemba amagye ga UPDF gagende Gaza mu luwannanda lw'e Gaza gakuuma emirembe. Abasuubuzi b'omuceere nabo babadde gakuuma emirembe so because ekiriyo bali mu ceasefire naye mu ceasefire Israel ekyatemula kati bw'ogamba nti gakuuma emirembe then otegeeza nti gayina mandate n'obusobozi obugaana Israel okutemula. Manyi okukuuma emirembe kigazi n'okulwanyisa omulabe ate omulabe yani okulwanyisa omulabe omujjawo omulabe yani ebeera party ya kukuuma mirembe. There is a board of peace. Emirembe giri There is a board of peace. bagiyise International Stabilization Force. But stabilizing between who and who? Kakati stabilization simanyi oba mubaamu kukyankalanya oba kukuuma mirembe kati awo simanyi stability. Sebo njagala kutegeeza ne bajja kumaintaininga status quo. Kutegeeza bananga basanzeeyo nga Bayisirayiri batta bajja kutinja tajja kuinterveninga bajja kwaleka batte they are used to keep the status quo of killing. Tusooke tumale Sebo ne Morocco nayo yawaddeyo abajaasi era tukyali amawanga abiri Uganda ne Morocco. Simanyi oba abalala beeyongeddeko nemale ngamba amakampuni abantu abasuubula omuceere era ffe abali baago ndowooza twerinde ebbeeyi eyinza okulinnya baagaye nti omuceere oguva naddala oguyite mutukula bakkirizaako amakampuni abalala bagamba 20 sipiika yabadde agamba 25 bokka abakkirizibwa okuyingiza omuceere naye okuva e Tanzania. Katono nnyo ge nawulidde kubanga ninamuuko mikwano gyange n'abantu bange nti ensonga eyo erimu era baagala kwerwanako. Ensonga eyo erimu ebitateredde mulimu omusimbi ogwavujjiriziddwa abantu abamu okutandika obbajja mu bizinesi era baagala kwerwanako. Minisitule baatuuzizza n'olukuŋŋaana ne sipiika ndowooza yasabye ensonga zino zitunulwemu naye nga mu bimu ku bye nalabyeko abasuubuzi baagaye nti mulimu n'eddwaliro mu baliyita Hey Hospital lyerimu kugenda okuba nga zisuubula omuceere. Awo kati engeri gye wava mu New Vision wandibadde otuma omwana n'agenda n'adiginga apo bajja kumbuulira nze kitange mulamba musuubuzi wa muceere mulimu ssebo eddwaliro. Wiiki y'emu eno ssebo yakuwadde olugambo nti birimu nankamusi era nga anoonya amakubo ag'okwerwanako kubanga obukakafu balabika babulina. Ministry ya Trade ndowooza banoonye na mere lisiti ye gye yabawadde. Ono Sanje Tana. Is he a deputy minister of state? No, full minister for trade. Mutabani we is a member of parliament. Mutabani we member of parliament. Mutabani atolese wa. Anti amanyi abantu abaali tebaawula kintu ekyo nange nze yali omu ku bo nga ndowooza omubaka wa parliament gwe baawadde bawa taata we
bali babiri mu parliament andi minister for cox official yoga anti tata no mutabani we bali bo beboka bali babiri naye abantu bawa mutabani ate bawa mutabani nange nzo omwe yali amanyi nti bawadde mutabani mara kulaba kifaananyi nga ndaba musajja mukadde oli yesimbawo najjanga omubaka wa parliament owa Tororo municipality mutabani taata ne bamulobingira najjanga minister waaliwo Indian community ndowooza nzijjukira bwe mbaseerabidde ne mwami mukula baabire baga nti omusajja ono ategeera nnyo okuwa MPC okuwoza akatale kati olugambo olwo tubiteeka si lugambo mandate ya mukulu Museveni tewali yamulobingira Romshana naffe tubaako bye tutegeera ebimu mu wiiki yemu eno mukulu Evans baluteeberezo babagambibwa kale kati nti be batta omuwala Susan Magara babiri babasalidde gwa kufa kooti tebateebereze abatemula kuba omusango okusinziira ku kooti kooti yabasalidde babiri ogw'okufa simanyi mukulu Evans guno omulimu za kakanda adda gukola bulungi nga serious naye agende mu maaso nago ne waliwo omwami bamuyita Kiyimba naye bamusalidde oyongeddeko kalumu nebera nabano oyongerako engeri gye bazze bambalire emyaka 6 naye ne bano babiri babasalira omwami n'omukyala nti be batugumbula omuwala oyo abalala ne babasalira kye bayise life imprisonment. Kizza Besigye naye Obedi Lutale musango gwabwe kooti yaguyimirizaamu oluvannyuma lwa Obedi Lutale kuga nti balooya be nabo tebaliiwo ate ne banaabeegamba nti bamuwolereza ye tabawanga buyinza naye ndabye bukeeredde weekend gaga nti Kizza Besigye ne mu ddwaliro yaggiddwayo nazzibwayo eruzira okusinziira ku mawulire g'endabye okuva ku mukyala we ne looya Aaron ne Kizza minisita w'ebyobulamu yamukyalidde yamukyaliddeko nze nkireese kati oyongera ku bayasyo yamukyalidde minisita yamukyalidde naga nti ali mu mbeera ki ne omwera sebo okubalooya ba Obedi Lutale Aaron Kizza naye poliisi yamuyise agenda nnyonnyole ebintu byateeka ku mutimbagano ebikwatagana n'omusango mu ngeri y'emu sebo ne yaliko sipiika wa parliament omubaka wa Bukeddeya district Aaron Kizza mujjukize nti ne Lukwago akyali yeruzira kati sebo sipiika yaliko sipiika wa parliament mukyala Anita Amongo yalabiseeko mu parliament ku ngeri ya Zoom oba Zoom mu Luganda tunakivuunula tutya mutimbagano naye mu kulabika okwo mu video si kigambo kya Luganda nga atunula butunuzi teyayogedde ekintu yalabikidde mu mpewo yalabikidde mu mpewo ebbanga lyabadde alina okumala nga tateesa nga ligenda kuggwako ekikulu attendance si kwogera reporting parliament ebyokulabikira ku nankani mpozi kyoba ogamba nedda waleka system ete ng'omuntu asobola okutuula ne mu ofiisi ye n'agoberera proceedings era ne batuuka okulonda enjawulo funa enjawulo nze wembeera awaka nendaba NBS nga eraga ebiri mu parliament tekitegeeza nti naye kati bakikiriza mu mateeka ga parliament osobola okubeera omuteesa via Zoom parliament naye tana kigambo kyayogedde balaze face yokka anti aba yalabise mu register abeerako electronic attendance but you see the larger issue mukulu Kanabi tulina okwebuuza ku lwaki
tajja mu parliament bamugaana okutambula. Okay. Nja kumaliriza ssebo n'ebyabakama yavuddeyo. Bw'obanga olemeseddwa okugenda mu parliament osobola n'okumala omwaka nga togenda mu parliament. Kyenakugambye John nti genda otuleko mu mwanyizo osiriikiriremu katono otunulire ebintu ebyo byonna weerowooze. Naye njagala kusembyayo ssebo byabakama yatugambye kyafunye emisango mingi nnyo egiva mu kalulu ka okugamba kakane nti gwe togendangayo bw'ova ku mwanyi gwabwe oba oyingira the swamp waliyo nankani monkeys so kumugamba nti agenda atuule yesiriikirire he sentencing him to death. Nkima tezirya bantu oba oli awo zinaamuwa ku mawulire amalala. Tomanyi gy'omusinga agendayo ebyababakama ebyogeddeko ebyaba mukulu ani abakama nema yalagidde sewo kikampuni ekya battery kigira kiyimirizaamu naye agavuddeyo nti bakyakola kyona bakuyimirizaamu kampuni eyazi battery eyavaako omutawaana gw'ente kufa obutwa kuyingira mu mmere omuddo ente nezifa ne baziziika ne baziziika kati bwetwakikubyeko enduulu nemma neyingirawo teyaggadde factory nga webatira okuggala wano. Tugenda kweyongerayo mpozi mu byemizannyo obutemu bwazzeemu oluvannyuma nga n'omwezi ndowooza tegunnaba kuwera oba ebiri omuzannyo wa rugby okutemulwa ate kaakati munnabyamizannyo omulala kapiteeni wa ttiimu eya Villa Owori David naye yattibwa e Masajja wano ku luguudo oludda e Busaabala yakubwa akabulooka ku mutwe ngadde awakasaawa 2 ndowooza oba aziikiddwa leero oba bamuziise aziikwa leero oba bamuziise ejjo ne mu mipiira gy'amasaza omusambi yatomeregana ne kipa we bugere Kyaggwe yali esamba Bulemeezi naye ate mu kutomeregana bali ne babateeba era yiwe kwe kwava ggolo ya Kyaggwe so kaakati embeere mukolo kiba Evans sebo yongera kontine ne kuvaako ggolo yaffe kubanga nawe oli mu Kyaggwe ndi wa Kyaggwe but mukulu accident eyabadde ku Masaka yafiiriddemu abantu 14 naye neewunyiza olwo poliisi nevaayo mangu neyita baddereeva naye abadde temanyi nti n'abavuga zi sinotraka busimanya abamu baana bato tebalina na bisaanyizo. But mukulu Evans a second peva efuuse peva eyo modi y'okutemula si jambia si ayanba naye peva efuuse peva it's a big problem. Okay, katukomewo gasimbagane ne bannamawulire Walusimbi Evans Aruna John Charles ne Honorable Aisha atuuse katono nnyo Honorable lamusa kubawuliriza n'oluvannyuma tugende ku nsonga. Kyennemye nnyo nti sisobodde kugenda Butambala leero omu ku baana abattibwa ewa Muwanga Kivumbi ewaabwe bakuŋŋaanya okumusabira mu bulo Endeese. Kitalo nnyo omwoyo gw'omwana oyo n'abalala abafiira mu lutalo olwo Allah abalamuze kisa ekituluma nti tetuwulirangayo kunyoonyereza n'oku kwani yatta abantu baffe newankubadde gavumenti erina interest y'amaanyi nnyo ku muwango okukuma omuliro mu bantu naye tefaayo ku abajja nga tewali naakuma emuliro ne batigombola abantu baffe. Kituluma nti obwenkanya tebukoleddwa eri abatambala. Mpulidde nga mwogera ebibi mu mawulire ne mwogera ku by'omupiira ne mutayogerako ku ttiimu ez'okwetegereza ebisaawe byaffe okulaba nga tuli ready for AFCON. Ensalo etali mbi enkuttemuko naye nga simbi kitundu ekimu bwe kikula nekira kiba kijja kukula. Wendabye nga balina okulaba ekisaawe ky'ehoyima
ate nga balina okulaba ne Kabalega stadium ngera byonna biri wamu nga ti mukadde abo beesiimye at least waliyo n'eri ennyonyi gye zigenda okugira anti yeeyo Kabale. It's called actually the word is Kabale. It's Kabale, not Kabale. Naye alhamdulillah ono bwakula n'omulala akwatibwako n'abanyolo babadde bwe bafuna installations engeri zosobola okubayambako okukyukamu ekitundu oba oliawo tunaseeseetuka mpolampola. Okay. Neyanziza ampuliriza omulungi sebo mukulu njagala kumanya mukulu Aisha era nkakasa nti Butambala temulina shortage y'abalooya, temuyinza kutekinga civil action against the government abantu abattibwa ndowooza olinabutuzinga buli videos weziri nakinaki ndowooza gavumenti ndowooza oli mutuufu 100 ne gavumenti etukoze ebintu bibiri around this time. First of all, trauma eyatuuka e Butambala eri real. Tukyalinayo abaana bakyalina amasasi mu mubiri naye nga batya n'okuvayo okujja mu public tagaana kumanyika nti ne ku ground yaliwo, so trauma eri real. Naye ne batukumira ku bunkenge baani be bakwata babanoonya ne bamukwata tuli ku bunkenge owamanyi muwanga bamututte. You don't even have time to think strategically olw'obunkenke batukoze eki bwe batukuumiddemu. Ne twagala gamba nti teguvunda tekinnaggwa. Gavumenti bwebanga tefuddeeyo ffe tujja kwerwanako mu mbeera ffe gye tukola ki gye tusobola eri erimu ku kkubo lye tusobola okukwata. Okay. John. Kakasa nti ne legal fraternity kyengenti genda otuleko mu mimwanyi osiriikiriremu katono. Olabe omulamuzi gw'otwalira osanga ne looya wali omukwano gwange looya John ono amumanyi kuba baakola naye nnyo. Yaga nti client ajjeewuwo kaakati naga nti omusango gwange gulimu ebyekuusa ku byobufuzi ne gavumenti n'olowooza emirundi ebiri byonna John ajja bikola naye n'agutuusa oba kati abagamba Butambala balooya bayinza obanga gye bali naye ng'oba gwe baawangula gwe balumiriza nti ate era yasaabana bw'akomawo n'ayogera nti ate oyogedde bubi n'abula ennaku 19 naawe looyo oluusi osanga nti tusooke mulindeko. Nedda ate gweoyogera hypothetically yogera ku musango gwa Kanokiza Besigye ne banne naye era kati balooya baguddukira ddala. John mu mbeera yonna mu mwanya ajjagenda atuule alinaane n'ekitogolo omushana kye yagamba naye ndowooza ku nsonga ya John ne Aisha ndowooza n'abantu nabo okumanya nti naffe batufuddeko. Omukulu Haruna kyatagamba nti n'abamawulire bagamba muganda agamba nti agoba tabulako kyakusuuza. Bannaffe babagala nabadde neesonga nnyo okubasoma naye bagenza okujja naye ntunula empepa okuva ku page 1 mpaka kasembayo nga temuli story yonna eyoga ku politics ekyanewunyisiza ekyokubiri nga bali mu byambaga ani asinga okuwenta ennyingi naye nga yiira nange abantu bali ku bunkenke ddala nga togamba Butambala yokka abantu bonna bali ku bunkenke. Karimu janguko wano katono. Karimu waffe wano kusimba janguko wano mu studio. John tulina ensonga ekyo kyayogedde kyamazima. Nakugamba juzi we nakoleddewe waffe tibamaseka amajuba baagalekayo kwolwo ate baagaleetera ddala completely baagalekayo kwolwo ejjuba temukwatisa ekyokubiri afuna engeri gyanadduka eki ey'amangu ate bamala kugumiika nnyo balamanyi nti ekkanzu etega olina kugisika waggulu ande ejjuba emu identifying amangu gavumenti yesucceedinza okukola kiri kimu by the way eyinza okuba bangadde ne bakola reward ne bawa abantu ssente nekitabakolera ndowooza kye basakisirinza okukola kwe kuteeka okutya mu bantu okutya kuli nnyo nnyo mu bantu ekyo kyo I give them credit nti batadde okutya kw'amaanyi nnyo mu bantu nti kati abantu buli omu batandise okwogerera gye baayogeranga ebizizi nga beekwesibwe bati nze kitange bwe bamukwatako mu lutalo lw'abayeekera baali beekwese nga beekukumi
nalaba abantu nga bakulembedde batambula bagenda bakutte emigugu ne balowooza nti no kubanga balinga mu kiseera kyebalowooza nti abayeekera be baagala abantu so n'amanya nti bano ndowooza badduka bayeekera manya badduka ba gavumenti oba bayeekera n'ava gye yeekukumye n'avaga abange yajjako abange kiri kiteyo gye mufa jangu tukubule bwe kiri kumbe bano nabo bawambe bantu bakulembeza so abantu bazzeeyo mukoge abange kiri kiteyo so beewuunya gwe John ajja ku radio n'oyogera n'embavu era bwe bakukwata ekyatuuka ku mwango manya nti abombe bagamba kimugwanidde lwaki yayogera ebigambo byalina okwogera so it's not what he has said naye lwaki abyogedde kati naye bw'obyogera oli akwewuunya era nekikutuuka baga nti lwaki yali ayogera abakyalisi bwaseka Aisha Gandhi kakati timarungi Aisha Gandhi kakati Matembe yaganze wano bamalayika bali wano bwe yava mu basement nabajja kumubaza twali twaliko betukubuza nagamba antai kakati embeera ya leero abagitegeera izaayi entashi John tulina olaba kana bagende mu lisirika mu mwanyi sinabale ku TV omunala kadayi bwafaanana alabye ddala omusajja aweddemu ayenjebuseka n'abiguma mu kootidde nnyo John tukomewo bannange John tugenda ku nsonga y'obutonde bw'ensi n'amakolero oba amakampuni agayitimuka kaakati bamusiga nsimbi ebintu bangi abayingira eggwanga ne baweebwa olukusa olumu lwe tutamanya wajje luyitira oba lwenkana lutya oba lwenkanankanira ddala olwo lwe balina okuweebwa oli bwaweebwa olukusa kiba kitegeeza buli mutendera gwonna gwalina okuyitamu okukola ekintu aba akikoze eki aba akiyiseemu naye ewaffe mukono awo mu constituency eya Mukono South oluguudo oludda Ejjinja kifo manyiiwo waliwo kampuni nyingi nnyo kuba kakati zigenda zigattira eddala ne ku lugazi ez'Abachina ziviira ddala wano we bayita waliwo kampuni waliwo amakampuni yokimala so mu nsonga eyo mwe muli kampuni emu ekyanokoddwayo waliwo n'endala ezanokolwayo nga zirina engeri gye ziyisaamu abakozi n'ebiva mu kampuni gye biraga gye bitalina kugenda kati eno eya battery ebiva mu kampuni as what wastes tekiyina mu Luganda kachicha because waganga biva mu kampuni it's like abantu byeyina okukola abantu kachicha oyo kakati buno obukyafu bwa battery bwagenda mu miriraano bugenda mu miriraano gye bugenda waliyo amalundiro waliyo ennimiro waliyo n'abantu aba bulijjo omuli enzizi n'ebirala ebyeyambisibwa abantu ba bulijjo kampuni eno ekola batteries naye bagiyita yeeyo so abantu beekubira enduulu oluvannyuma lw'ebisolo byabwe okufa nga biridde ku omuddo ogwo ogwanywa ku mazzi agalimu obukyafu obuva mu kampuni era okwelwana kwabwe ne kutwalibwa kampuni eyo neerabikanga eggalibwa naye ate kigambibwa balagira ogiggala naye ate kigambibwa kampuni nga bwe bakyanoonyereza naye kigambibwa kampuni eyo ate erabika ekyagenda maaso n'okukola tefunanga communication yonna oyogera byo kwegamba mbadde ngamba nti bagamba naye kyembadde manyi tefunanga communication otabeeredde wano nabadde namugambye so twagala kumanya embeera ne munnayuganda wagyalina okwerwanako n'emitendera girina kugobererwa gitya amakampuni ago nga gaweebwa olukusa okutandika okukola emirimu gyago mukulu esitole eyo bwe yafuba amawulire Karimu janguko wano katono yafuba amawulire ne mujoogerako wano wesaali era abantu kirabika yabawa obweraliikirivu ate nga bamuddala omubanga nti profesa mu public health Makerere Mulago
n'agamba ekintu kino bannange mwakiiseeko lukwakwayo kubanga nsonga yakufa nakuwona nga kampuni eno gyetwogerako efulumya kakica ow'obutwa kwebayita lead wa lead ono omusajja yasomera embala yasinganga okutegeera nga ebimu kyasobola okulwaza kansa n'ebirala naye bwe nagezaaho okunoonya ku internet buzibu ki bwe twolekedde naye ndaba ng'ate si ye kampuni ya battery esoose mu Uganda emyaka giweze nga kampuni ezo ezikola recycling eziddaabiriza battery enkadde nezizizza obupya zibadde n'obuzibu bwe bumu zibadde n'obuzibu nti tebalina ngeri ki tebalina nkola nnuŋŋamu ey'okumanaginga kakica waabwe ate nga wabutwa ate ekisinga okweraliikiriza kati twogera ku nteze ezafudde tetwogera tudde nnyo okwebuuza nti eriyo ku nte ezitaafa naye ennyama ne bazisala ne bagiguza abantu oba ne bazikamamu amata kitegeeza nti abantu nabo abanywa ku mata ago n'ennyama eyo bali mbulabe nabo balina obulabe kati oli ku mata n'ente naye ettaka erigenda mu amazzi ago ebimera byebimera bibeeramu era obutwa obwo era wabaddewo okunoonyereza mu bakugu okukijjayo bulungi ente teyanywa bicaafu teyanywa bicwafu ebyava mu factory ne ente yanywa ebisubi yali ebisubi ebyanywa ebicaafu okuva mu ttaka kakati buli obutwa bwe buba nga buyina kapasite okuyingira mu muddo ne butta ente what happens to you bw'olya ennyama naawe bamudenja akati okulya ennyama naye n'okulya kasooli n'okulya vegetables endala zonna n'ebijanjaalo kubanga biri kati ennyama ate yo na third level naye waliwo okubanga ndidde nga nayinte kye yakoze eki bamudenja naye okusinzira ku research esinga omunene katono nnyo Evans yandibadde ayambye abatuwuliriza naga nti kino tukizeemu olwokubanga abantu baalaga nti baali bakyagala tukyogereko kaakati naye ng'obuzibu buli ku kampuni etwogera kati yokka obuzibu bwe tulina bwekoyolekedde nga Uganda buli bugazi okusinga awo ne bwe nali nkyali omukuŋŋaanya mu New Vision twakola story nyingi ng'amakampuni amakolero mangi mu Uganda tegalina nkola yakwatamu ebintu eby'obutwa ebifuluma nga hazardous waste era nga waste oyo ali hazardous ali poisonous ebbanga lisinga bamuyiwa buyiyi mu migga ne mu nnyanja waliwo omwami omuvubuka omu yali akola John katono nnyo nga tegalina nkola tegalina proper treatment ani alina okugabuuza ngenda waliwo omuvubuka yali akola civil engineering Makerere supervisor we n'amuwa project nti njagala ogende yabawa group njagala mugende munkolere research on how construction firms manage waste at construction sites. Njagala kutegeeza amakampuni gonna agazimba gaagaana okupopulating ne student yabo ngasoma mugenda kukola ki project ki
waste management tetulinawo kano kafo tuli busy mugende kawalala kitegeeza ki nti n'amakampuni mangi agali involved even in construction bagolaba tebalina waste management handling eri proper obuuziza nti ani mu bumpimpi NEMA government NEMA mu nsi nyingi zina ebitongole ezoverseeing juli emyaka giri twali tusoma nti Europe yali tighteninze ku environment ngina strong code ku environment amakampuni ne galizibwa okuva mu Bulaaya ne gagenda China kubanga China baali bakyali ovyo ebiseera bino mpulira ne China naye genda tighteninga kati gaje mu Africa gaze mu Africa kati ago kubanga oli ayagala producing at cheap cost newe kiba nti byakola bivaamu obuto obujja okutta abantu onfuna nkulira obuzibu tulina nti NEMA eya Uganda National Environment Management Authority eri wali ku Jinja Road ekizimbe ekirabika obulungi ennyo gali kwoleka air conditioned naye amaanyi gaabwe bagafootola dda walinga omusajja yali mu NEMA ndoza bamutanga Dr. Kamkwasa yali idi waabwe omukulu oyo nga ali mu NEMA olwo nga twakayingira mu constitution y'etina mu 5 bano tebakola babomushana omusajja oyo namuwa omulimu n'amanya nti omulimu bagumpadde kulwanyisa ki bukuma butonde n'agezaako gukola emirundi mingi okuva contract yewe yaggwako tebazzangawo omusajja alina mbavu nga ye bonna babadde baddawo nga balinda busimu mukama wange ogamba ki why are you disturbing my investors our investors you are killing job are you saboteur economic saboteur nga babivaako amateeka bwe gali naye okuba nti political supervision interferinga waliwo lumu kampuni emu gye bali investigatinga ng'erina ebintu byekola ate ng'ebintu bya mmere ng'erina ebintu byekola ebyennyamiza sijja kubyogera ne bakola lipooti yaabwe nga baali baagala kampuni eyo bakisuspending mukulu n'abagamba eyo si yenkola entuufu si kubaggalawo enkola entuufu mbalage bakole ki help them to improve don't kill the factory don't throw away the baby with the bath water onfuna kakati but the agency is supposed to handle even a consideration bali wano kubentebe investor omu yali alima ebimuli naye nga akozesera chemicals eziri poisonous ate naziteeka ne mumazzi mu nyanja omukulu oyo yali gavana we Wakiso mpozi yava kati eri aliyo simulisitera kumuwulira yali gavana Wakiso waliyo Lwanga kati waliyo Ian Kyeyune nagezaako nnyo okwalwanyisa namugamba tutawaanya nti era NEMA naye vayo negamba you know we must handle these matters carefully so we don't kill jobs employment opportunities created by this investor onfuna era eventually simanyinga ne investor ecomplyinga ne bali bamugamba naye nga bana bali bagezaako oga nti naye byakola byabutwa nolwekyo problem si kuba nti tebamanyi
by the way Nema knows what is going on. Also pretending nti bamanyi kubanga bamanyi tibajja they will not act. Baba badi wano bazimba mu ntobazi emutungo kitiko waweyo baga we shall send there our team to investigate mu luzungu olunje nnyo zingo lwange olwabwe lwebuddo si kubanga baati bamanyi ne bamanyi naye they can't act kubanga balina abalala balina perspective endala. Okay. Yensonga nti bino kakati I'm not even sure nti bana onyanganyo okubogerako nti company ene ya battery siri sure nti will comply. Okay. Wadde uno mukyala nno yali gundi ono simanyi akyaliwo omulamuzi yali taking up that issue Kamasanyu waliwo omukyala omulamuzi gwali bawadde I think it was chief magistrate nga bamuwadde nga bakuleetenze ne court for environment specific cases ezikwala ku environment wandilowooza nti abo gye bandiyendinza apo ne bapayinga damages ne baba ordered to rehabilitate bagita restore naki naye they're not acting. Otherwise the law is very very firm. Okay. Mpozi okwongera okutegeeza ku bantu kampuni eyo eri mu kyalo kye bayita Nakapinyi kiri mu kiri Nama oyiye Nama naye sa mukono south north ekyalo bakayita Kasenge sub parish naye nekunga Aruna bwajja Aisha kye yayogeddeko ebirime byonna emyalo egitambulira mu factories eziri awo emitonotono gino egitwala amazzi kubanga bo baddira emyala gino egitwala amazzi emitonde ejaffe emitonde ejamu mwe ba connecting ebintu bino okutambula naye yo tulinayo omugga gwe bayita Sezibwa emyala egisinga obungi gyonna giconnectinga ku Sezibwa asala ayita awo bayita n'atambula nadda ebugerere Haruna n'amala n'ayiwa mu Nalubaale oba ne yeeyongerayo ne mu Kyoga waliwo n'omugomerawo nagwo gwali heavily contaminated sigujjuka naye nga guli a smaller river than Sezibwa. Yes. Okay. Manyi edda tugamba nti omusajja yagamba nti amunne nti yamuteresa emitayimbo oba n'amugamba nti Kamunye yazitwala emitayimbwa Kamunye n'agitwala mese yagira kati noli yeye alina kyamubanja n'amugamba nti nange ekiki emmese zakikola ki zakiridde ennyumba yo oba mmese zagirya nanga nti olimba emmese tesobola kulya nnyo nanga nti mu nsi erimu Kamunye atwala emitayimbo naye tagirabanga weewuunya nti temuli mmese zirya nnyumba yensi gye tulimu kyobudala nandemaga nti kirungi n'osooka oddako ebbali n'olowooza bino byonna tubyogera mu wiiki eno mu paalamenti badde bateesa ku tax bill ono Aisha abimanyi bulungi baagiyisa mu paalamenti eri bano baayisha mwe baali bwe yatuuse wa pulezidenti n'agaa nedda baalinyisa abamu ne babawa tax exemption. Minisita bwe yazze Musaasizi very calm n'agaa nti waliwo yasomye minority report omubaka oba ye Salim n'agaa nti bino twali twabimaliriza bivuddewa n'ebbaluwa ya pulezidenti eraga bino ne bino. Minisita n'agaa nti there is new information ezze pulezidenti bw'aba yagifunye ab'amakampuni nga bazze ne boogera naye tuyina ogikonsideringa kati sooka otunuulire power oba amaanyi g'amakampuni n'enkolagana yaago ne gwe tuyita chief executive era gamutuukirira gatya ye niyo nzima musajja wattu yafiiriddwa enteeze ye gy'atasobola kutuuka kuba ye yaziise nti okusinziira ku New Vision story gye nasomye n'aziziika naye ye
talina access etuuka wa president gwe yalonda, naye amugambe nti owange investment yange ekoze eki efudde. Njagala kutegeeza wana Uganda nti systems sirowooza nti tuli short of those systems. Tuyina etteeka lya NEMA, tuyina waliwo statutory instrument number 49 bagiyita Waste Management Regulations, National Environment Waste Management Regulations. Eyina pages 206 egende eraga n'emiteeko. Bakozesa oluzungu nolwagambye olw'ebuddo, waliwo ze bayita characterization of hazardous waste ne classification of hazardous waste. NEMA kokusinziira ku bintu byayo byetuwaayo ebya public eyina company 288 eziri registered okuhandolinga kye bayita waste. Ne bamwawulamu domestic, mwami wa Lusimbi ng'omaze okunywa amata mu kinankani kye oba kyajjesa oba ani n'osuula eri ani oyo abihandolinga. Ne wabaawo ne kye bayita hazardous waste. Ne wabaawo ne importation, nti abantu baleeta kakiki ono gwe tugambye naye nga wano balina bye bamukola ki bye bamukolamu. N'awabaawo n'amalaga nti owninga storage ey'akakiki oyo era n'engeri gy'omukola ki gy'omukyusaamu aveemu biki ebyomugaso. Mu kampani 288 mu ggwanga lyonna eziri mu byamalwaliro, ate baawulamu waliwo etambuza obutambuza, ne wabaawo nga ggwe ewuwo okola storage ate n'oprocessinga kakiki oyo. Era mu statutory instrument eri bateekawo n'okuteekawo nti bw'oba oyina factory eyo eyina kakikya n'abantu olina okubategeeza nti wano tosembera ne distance eri bweti nekiki ebintu biri so elaborate ne form gy'olina okuwaayo buli luvannyuma lwa mwaka ohandolinze kakikya yenkana ki era omukozi otya. Katono nnyo ku kakiki oyo si mwe mwali n'abaana abajjiira wano ku lw'e Masaka. Twaliramu ne Kiteezi kuba KCCA naye yalina okufolowinga gundi engeri gy'ohandolingamu ki. Abaana bayiwa luno olugundi luno oluva ku mbaawo egyo emiti gye bagira bana bagira nga balaba buno obuntu bwe twazanyirako nga boolaba obukuta bw'emmwanyi kumbe muliro bagwambwe gwine bajja. Kati ngambye kampuni 288 NEMA yaziwa license. Ezimu ziggwako 2027 endala ziggwako obaolyawo mu mwezi guno n'ogujja mu maaso to handle waste. Nalabye endowooza ne Ugachike eyinza okuba nga mweri mwabo abaafuna license. Mwe nategeeredde nti ne zino tanka ezimu ze tulaba ez'amazzi abajja bajaganya nga bazireese ku mbaga nti muwala wa Aisha afumbiddwa abako baleese tanka nga ziva mu kakikya. Aisha yamala nga ziva mu ki tebannamutala nga ziva mu kakikya ave ebweru naye nga waliwo kampuni ezimanyiddwa ne baga oteekawo ne kamera n'ebiki byonna ne babikola ki. Evans wangi mu lisiti eyo ez'e288 eyo kampani gye bagamba gye balumiriza okugira teriimu. Yes, teriimu ginoonye mu lisiti ya 2019 2020 2021 2023 lisiti esembayo ya 2024 eya NEMA. CIA bagiyita CIA Fusion Limited teriimu mwaba abahandolinga ki naye ng'emirimu gyekola gikwatagana naki n'ekyo na waste kubanga baddira batule enkadde anti hazardous waste ne baagala bamukolemu ne bamala ne bamu exportinga. Era amakampuni mangi agakola batule wano gabadde gakayana. Simanyi oba ye kampuni emu mu mwaka oguwedde 2025 Sebutemba URA agenda era eyewammwe mukono ne kusangayo kampuni
ng'era eri mu mirimu gyegimu gyegyo naye bo bagenda ku bya misolo naye nga babuuza nti yo kampuni yaani evaawa kati eyo tugitadde national statutory instrument weeri ku district Mukono nkakasa waliyo gwe bayita district environmental officer ayina omusaala asiba n'ettaayi n'ayogera oluzungu oba yava namakerere oba yasomera ndejje oba wa naye waali omulimu gwe mu district kutunuulira bintu ebyo wa masters omumanyi eyo nayo level ya kumonitoringa. Tuyinawo bateekawo gye bayita police environmental unit environmental police ekulirwa omusajja ndowooza ayina amayinja oba bwana abavaako amayinja ne bateekako obunankani buno era nga wamusanze sajja ayogera oluzungu bulungi nnyo ali very calm naye talina intelligence emanya nti CA ediringa muki era ebintu byekola biri hazardous era n'amateeka ge gano. Oyina chairman w'ekitundu oyina ne LC n'omubaka kampuni ne zijja ne ziyingira paka musajja wattu niyo nzima mu nte enalabya aziika ente mmeka 16 buli nte seri ku sente mmeka eyo kabe kasinge yebano kankole kankolerera obukadde bwange naye kampani eri gye basooka okukwata yalimu aba Bangladesh n'aba China byaggwerawa Mungu yamanyi kakati system yaffe bwetyo bwekola ki bwetambula bwefaanana kyenkugambye nti mu nsi erimu kamunyenga etwala omutayimbwa ne gugenda n'emmese n'eri ennyumba ebintu bino tubikole ki tubitunuulire n'obwegendereza naye munnansi akola ki kakanda abuuzizza Aisha nti temuyinaayo balooya niyo nzima tofiire eyo buno buvunaanyizibwa bwa NEMA yeebase ku mulimu gwayo era niyo nzima bw'aba ayina looyo omulungi akitwale wani kati n'oyo ofiisa wa gundi oyo w'emukono environment officer atulage gundi zaali ludda wa ze yawa abo abakola battery neyo kampuni bweba yali registered yajja kukola ki kubanga eyinza okuba nga yajja kusuubula ngoye nemaliriza nga eri mu kuddaabiriza battery oba kuzikolamu oba bangayi bazifumba ne baziddamu ne bazikola ki naye ezimu bwe bamala ozifumba ate bazitwala bweru kati amakampuni gawana ate agakola battery ne gafuna obuzibu naye nga ate babisimagolinga busimagolinze ebimu era amawanga agasinga Dubai, India, Indonesia, Malaysia baagala nnyo ebintu ebivudde mu batteries enkadde ebintu ebiri ku high demand bino bya laptop ebikadde mbajjamu samu nankani equipment so mukulu Evans abantu tubawe essuubi nga bwe twerowooza ani alemereddwa omulimu gwe naye president bw'abanga asobola okuyimirirawo ku makampuni bano bayisha ababaka bamwe ne bayise taxi bill nga bagenda kino kyekisaana olinanga nti bazze ne bakolayi kuba bo balinda mmwe ne muleekaana the eyes have it nga nti mubeere nazo fe tumanyi wa ayi enkulu weekola ki weeri kakati ne bana abantu b'emukono ayi yaabwe enkulu eri ludda wa ku factories zino ezibattira ente zaabwe. Aisha, ensonga y'olukusa n'amateeka agagobererwa amakampuni the eyes have it speaker nakola ki ovuma bakulembeze ate eyo onakwogana kulekaano nokuwoggana nze kaŋŋambe wama muddamu eyo enkola eri standard ne Bungereza gye bakola naye kyekyo kyennyini nze abeera ebwe nga ndeba bakanga baleekaanye sebo ne Bungereza bakyakola naye despite kulekana kwogambye
katugenda ekigambo kyokuleekaana mwena mulayinza okuleekana ai nze mpulidde naye eyo naye right speaker agirina era yaganze temumbuuzanga etteeka ligamba kyowulidde kyolanga tegeeza omuntu alina obukosefu ng'akkirizibwa okubeera sipiika ng'akkirizibwa okubeera MP therefore asobola okulondebwa nga sipiika bw'abanga obukosefu bwe buli ku matu abatafuuka sipiika oba emitendera egisooka omukebera nti alina obukosefu gye gitaliiwo teryenvize gingaekyo nayinza aba namuwulirira kubanga baba ne ba aid naye nzikiriza katono nnyo tebakaayanya bano ne Nalukola yatugamba mbu ffe tumuwulira mwe mumuwulira nga tusooba si yasooba ekintu kino kiringa ekisaaga naye kiri very serious ngenda ku battery abantu mwenna ababakulembera basobola okuwulira ekiro naga mpulidde ekira naye nga ngenda ku battery ensonga nzikiriza nkoneku katono nnyo mugambye nga mutandika nti yali sipiika mwamulabyeko ku mutimbagano wane tekalekkereza tusobola okubeera ku mutimbagano era eba attendance promotion yakitereza bulungi naye enkola eriwo teraga abali ku mutimbagano okusalawo kwabwe kuyitamu kutya kati ekibumu nabuuza mu palamenti nti naye tugenda tubeera nga kora mutewera ng'abantu tewera olwa 100 oba tugambe 79 bwe balaba tebawera nga sipiika yeebuzaabuza ate tebabeerako I can now speak my words without fear kubanga sikyali mbaka palamenti ate nga tebalaga balaze ekifaananyi kyanita deliberately mu butegeeza bwewali MP wali otya obaako obyotya kubanga wajja kugana okwogera obaako obyotya omuntu akutulira emyaka 5 nga takuwadde kazendaalo gwe abadde agamba nti buli omu atidde naawe watya nakkiriza nensi eri mukutya naye nako ensonga eno enkulu nabuuza ekifaananyi ky'omukyala bakiraze deliberately kulaga nti she has attended naye most time system teraga bali online kakati mwabali mwano abali mu house temubalaba nenzo mmera ku line ndaba tuliko batano tuliko comment onaku lumu nali siriwo nga ndi online nenga debate njagala okufa bufi nembeerako kakati mu house nga temuli quorum speaker nagenda akawangamula naga nti this number of people plus 75 online nenga ku line tulika bano 7 ne speaker nagamba 75 nga kura mutakola ki ali mu parliament kumanya how many kati mwabali wana batudde wano you can't know how many online oli yakubulira nti bano bogatako n'abali online kora mwekola ki okay 10 people now but you don't even know who kadanga nti kati speaker yakutegerera abali online ekyokubiri najja mu house nembuuza omanya otya kyebagedde because etteeka ligamba staff of parliament can't be following online staff amanya kati staff there is connivance between the clerk and the staff ne speaker online staff oba member okay jana chosola kuchitegeera staff oba member staff bamuteeka ku mukutu gw'ababaka ate naye oboolaba kyambadde ngamba genda ku nnema staff ateekebwa ku mukutu gw'ababaka babeerako ku mukutu sobola okubeerako naye olaba nti Aisha osobola okuba nti Aisha aliko ekyo kwekiri point gye mbadde ngamba ku system ya ayanai owulira otya abali ku online kyebalonze tesobola kukiwulira anti system takuwadde kuwanika speaker agambe question era nze nali nvuddeyo nga rule ngikyusiza question ega nga rule ngamba nti abali bwe mbanga mukoramu yammwe mugikola n'abantu bali online the voting shall not be by I and I because tebalina mukisa kugamba I ne nai neewulirwa katugende emukono kyansonyi nnyo kya buswavu eri nnema eyafuluma 2 years back abantu b'emukono era baakuba enduulu ku kampani eyo nti ereeta omukka ogw'obutwa bali mu katyabaga nema neefulumya statement neegamba nti buli kimu kikoleddwa bulungi okwasa teninga okulaba nti emulimu guliwo gutambula bulungi obutakosa bantu nema and the same nema yeyafulumiza statement kakati the other was general. It was general on companies in that area kakati nema yemu yeyafulumiza statement enkambwe luyinza okuba tunakwetegereza statement ya nema egamba first of all the facility was operating without
ESIA certificate. A certificate gye bawa okulaga nti byogenda okukola otaking care of the environment. Obutonde bw'abantu. So bali bakwati balina certificate. 2, air pollution was above the limits prescribed by Uganda's 2024 air quality regulations. Bo bakkiriza nti omukka gwali gufuluma obucaafu so omukka obucaafu obufuluma mu mukka bwali businga obungi obukkirizibwa. Ekyokusatu nti n'enoyizi gye bafulumya gye bafulumya yali esukka standard ezikkirizibwa. Kitegeeza n'omukazi w'olubuto ali mu katyabaga omanyi olwogo n'omulwadde n'ente n'ebisolo byonna. Then the facility did not have a licensed waste handler for hazardous and non-hazardous waste. So there should be a license. Yes. Ze zilizo ogambye bibiri. Mu hazardous ate gwe n'owa domestic bakwawula n'atambuza n'atereka. So first of all, NEMA yalina kulinda nte zife. Niyo nzima yadalina kusooka kufiirwa nte ze. Yalina kulinda nte zantu zife. Ekyokubiri, NEMA etekinze actually siyamanya until the nga mawulire gamaze okufa. NEMA kati lindako kati bashuwarenga tutya obulamu bwaffe bo bakkiriza. First of all tetukyali mu byakuteebereza nti maybe neda NEMA ekkiriza byabaddewo. Kakati obulamu bwaffe ffe abantu ne babukola batya? Aisha, number 3, obulamu obwo nga bwe wagambye nti ente zaali omuddo nakino ndowooza tulina okukigenderera. Ntambudde mu bitundu byonna ebirimu entobazi kati nabyo byafuuka butale, byafuuka nnimiro mwe balima enva zino ezisookerwako endiirwa. Ng'oggyeko ebikajjo na biki ebyo byadda, naye kaakati trendi yakulima nakati ebugga emboga ebyo anti wali twali twakimanyiira, naye kati waliwo ebyangungu ate nga babirima mu ntobazi ezo. Simanyi oba NEMA 1 yakebedde, simanyi okutuuka ku conclusion eyo oba ddala first of all ente baazigyeyo zezenyini ne bazikebera zaali zikyaliwo. Batwala sample. 2, ettaka lyakerebwa. 3, ebimera ebiri around bikebereddwa. 4, fe abali okumpi awo abali ebyo batuwadde magezi ki mu kwejjanjaba. Kati kyenninze NEMA yagambye stop, then what? Kubanga stop tekimala. Etteeka liyina ebibonerezo ebigenderako ate bikambwe tulinze. Ekisooka kigamba nti bw'ofulumya omusukka ogwo ogukkirizikika ogw'obutwa ne gufuluma mu bantu, ekibonerezo osasula fine akawumbi kalamba. We are waiting NEMA etandike kati prosecuting etandike proceedings tulabe nti tusobola okufuna ku nsimbi ezinayamba ne bannannyini ebintu ebyo ezinatuyamba n'omukutujjanjaba. Operating without a license. Katulinda try President Museveni jagenda ogamba operating company eyo nga tefunye President Museveni anti ye head master wa byonna. Kati kubanga ne parliament bwebisa abikyusa ne NEMA bwaba takkiriza abikyusa. Okoperating nga tulina certificate ya ESIA ekibonerezo okusasula obuwumbi 6. We are waiting. Tulabe NEMA proceeding ate obumusaawa okubanga operating nga temulina disposing of waste ezo na biki musibibwa emyaka 15 oba okuwa akawumbi kalamba obumunana. So tulinda fe abantu b'emikono n'emirirwano ne bannayuganda bonna abagenda okusasulira ssente because bw'olwala n'ogenda emulago taxpayers money n'oweggulu naye akusasulira bw'ofuna obujjanjabi. So twagala kulaba President Museveni ne gavumenti bwe bafaayo ku bantu wakati n'okufa ku ba investors. Okitegeera n'ekirala mulimu eno kampani teyeekweka si kuteebereza yo yeeyita yeyogera kati nti ekozesa lead gwekozesa byekola obukambwe bwonna bumanyise obw'okukozesa bwe bamuyita batya oba abaganda basobola okuba nga bamumanyi ne chemical gye bakozesa bimanyise. President Museveni ne gavumenti bamanyise nnyo nti batiitiibya nnyo bamusiga nsimbi against people.
naye ono Lwamushana yayogera wana oluusi kabanga akatwa naye gaba mazima oluusi gwe tunuulira kalanteni gwe tumazemu wakalusu myaka emeka lwante Museveni Lwamushana yayogera n'obujuzi kulo katuli wanaka biri mukono singa byabadde mbarara singa okiraba ekiri wano so we are waiting to see tulabe ki ekibeerawo okutiitibya abasigansimbi ani Lwamushana ono abantu bali mu kirasi katoli yali mu lwanyo no si mu lwanyo this morning omusajja oyo nempuje yenyine neighbor Nina John Haruna Charles ne Honorable Aisha tutunuulidde amateeka gaba investor baffe naddala ku butonde bw'ensi eri eggwanga Charles kakati waliwo factory bali bagiyita Igbo pharmaceutical pharmaceutical bagiyita Igbo China yagiggala China tu eddagala lyayo lyali ekola teryali approved by World Health Organization kakati ng'eyina ekizibu eddagala tulisuulawa because the most expensive thing ekikyasingayo mu muwendo kwe kwonoona eddagala so bweribanga libulayo emyezi 8 li expiring n'omukkiriza alikugabire alikuwa na ssanyu because it's expensive to destroy nga lyononese tomala galisuula kakati lyeddagala bo pharmacy yaliwaayo eno and I think lyali lijira maje it was coming for the army nga lijja Uganda eri nga bamaze okugiggala China yegigadde eyina amalagala geyina okudestroyinga kati yo negagaba balina otyagagaba bano bakola olukujjukujju ne bagenda ne bagaja I think almost because that one I don't have the facts engeri gye baagafuna sina facts but kyemmanyi oli yali agaimportinga kakati nze wenkiyingiriramu on prosecution they akulira National Drugs Authority the board nganwa yali nganwa I think that time nganwa yakwatibwa olw'okuleeta kuyingiza eddagala effu atuyamba okulikwata the technical in the National Drugs Authority kakwemeyire Athanasius kati nga ye principal witness and wali walinze judgment in other the trial yali almost ng'ewedde nga tulinze judgment kakati ne bamuzaayo ku board nganwa principal witness I chose anti board yefuga principal witness ne bamuzaayo ku board kati ne bagamba Athanasius kakweme tuwe ekipapula lino eddagala tulitwale South Africa or another country we get a second opinion yenagamba pharmacy bweyingira theater bweyingiramu ekiyenje ogiggala ekyokugamba nti ojja kujooza ne sabbuuni oba ofuuyiremu chemical that is even worse tetumanyi effects z'ekiyenje tu we can no longer clean effects so what you do you close the theater so nangamba olwokuba nti World Health Organization yagana Igbo pharmaceutical ekyo kimu teri approved ekyokubiri ne China yagigadde setagana kukebera enough proof that's kati ne bamuteekako omusango of insubordination Can you imagine? The principal witness gwe tulina as a principal witness okuyingiza eddagala effu kati ne bamuteekako omusango gwaki gwa insubordination board neemugoba naye board emugoba agikulira yoyo ate aliko emisango y'okuleeta eddagala effu okukkiriza eddagala effu liyingire because NDA nga yekkiriza eddagala effu personally Kanwa kagamba I pleaded with Mr. Museveni personally kase ka Fort Poto nangamba nganwanze namusonyiwa because teyali mu technical yali mu management so nze nakola ki nze namusonyiwa tuliwamu kati okay nze I have no problem with that prerogative but no
omuzira yayimirirawo eddagala efuliremu okuyingira ate ye adde yakole. Yes, I got a commitment from the President of the Republic of Uganda that Athanasius Kakwemeyire addeyo akole. Omujulizi Zamiria Kyambadde yaddayo n'akola. Kakayinze Mugudu News negamba ebirala byonna byagaana ataliso ogenda kukola ki kuddayo. Congratulations. With your privileges. There is no capacity in Uganda esobola okumuzayo kukola. It's impossible. That I can tell you. He wasn't restored. He cannot. Nemutwale wa IGG Joseph Mtumwesije na investigate nanga rumcha tekisoboka na kola report negenda mu parliament. Parliament ne debating ne kola resolution. The man should be restored. Yes, he muzira. This is on record. Parliament of the Republic of Uganda ne kola resolution ade yakole nenji wa Kakoza, Minister of State for Health. Ono gunje ono. James. Nanga rumsha nakatinganyina kino ekyagenda kukola. Yawandiika ebbaluwa. It wasn't what the paper. Yawandiika ebbaluwa ntadde yakole ki namusanga yansanga ku Nandos ne baba kyekyagenze masona ga rumshana bansiza amaanyi nabadde mpandiise ebbaluwa naye minister wange yafa ono yali abapalisa Malinga yakolera gamba ebbaluwa gizeeyo nanga rumshana nange nawanise kati obuzibu wafuna oli headmaster yali akuwa ekiwandiiko tewalaba peni gye yakozesa oba yali ya bbulu oba yali ya let me go for the facts nga bwe ziri saagala kugenda mu interpretation of facts. Was it verbal facts or written commitment? Baali face to face yagambye nze kamwa kwogera n'omutereeza lwakuba yabadde akigamba sajja muleka maleyo story baba tebagala balekeyo. So kati Kakwemeyire agaana eddagala effu okuyingira mu Uganda. Mukulu Museveni talina capacity emuzaayo ku mulimu. ali ludda wakati ani simanyi ate oli aliwa yali ku board akyakola kati oli simwinako musango but kyengezako okukulaga that in the National Drugs Authority syndicates ezileeta eddagala effu are so strong that bw'ogamba nti oyimirirewo tekisoboka. This is an experience I have. I can stand before the Almighty God of all creation and submit. Nze omulala nchallenging. Kakati now let's go to mukono ku factories ezileeta obutwa obwa lead kanjiita obutwa nga buyingira mu mataka. China eziggalawo. They are so rough with them because you remember bayina billions z'abantu to feed, so you can't afford konoona ettaka lyabwe. It's serious. Kinoonyereze to China. Of course manyi India bayina problems of pollution. In China bayina problems of what? Of pollution. So their policy is very strict. Kakati wano ntunulira policy egamba factory zoggala eyo leeta wano and the target is Kyankwanzi. But by the way mutunulira zino zimukono ziwawawawa but mutunulire stretch ya Kyankwanzi. Kati ndabamo ndifika sambito na mukekera kavuya kali awo but mutunulire that stretch nakasongola bajjaba factories ezigenda okujjaawo eri China we bazigala. That I mean I'm saying because it's too expensive to comply. Yeah, and you see standards high standards okulaba nti tezeetera bizibu because the factories you ought to have them. You see, your factory weetaaga kuba nayo but the standards kulaba nti ebigivaamu tebyeyonoona abantu tebitta abantu they are so high, so they are expensive. Kakati these factories okuba nti zaagala ebintu ebirayisi then zijja mu bagwagwa. Yes, bajega ab'emitima yafiiri
ab'emitima yafiire mu emyoyo gyafa ya yefene waffe kugambye gwe twalaluma rushere just tuluma nti facto ente mwalabizire ente zafudde factory yeje just nga luma olabe tebakikiri eno fe bajega eno jezimbe bajega aberi bose bajega aberushe bose bajega oyinza okala omukubajega naye nga mwoyo mulamu you have both osobola okubeera n'omwoyo omufunga era oli mujega oba n'obeera omujega nga omwoyo mulamu but you now have both mwetaaga abagamba because our safe for kubao is the collective spirit. Tuli banji wano, we are a huge population. Katuboga nema no, you're talking about kufa. It's serious. Wana wali plantation agriculture, all of those factories, ekiyambensi is civil society. Kusituka abantu balina okusitukira mbona. Yes, anti ise okusituka abantu balowooza kukasuka mayinja. No, okusituka even means okuteka one fund to do research. Mwinga abantu mwezika. Don't you collect money to bury? Bwemba mugenda kwanjura temutukola no convoy naye gwe bayite wano abayivu bawana bagaga bawana banange kateka ukafandi naye romushana singa kibadde Renshema jogambe eri Rashamire wano wetukyamira ogendere eyo bani taddewo fandi you see do you know that tekereza ya mpera fees nze abantu batekanga kabbo mu Renshema mu church to collect my fees gendo chikole butambara bakola absolutely kato omwoyo gwa gukyali mulamu kwekyo. So I'm trying to tell you that if I was not stupid nenzijukira awo kye bayitamu okuncollecting fees then nyimirira nenwana you get that's why I think oyagamba atopika yo mugiddemu ogwe mwoyo ogulwana ogwa Buganda ogutafa no kakati wabwanga waraji wabwakola kiwe mwaneme kwerimba yasabye topic yene okuddibwamu era tujiwadde ogigaziya era nkimanyi kwali awuliriza alina omwoyo gukyali omulamu simanyi oba munyami I don't know kategori yoli omujega naye omwoyo mulamu. You see, we are now looking at the collective death of a spirit. Okay. The spirit generally is dead. So, church did not call it kakati, no, soko tunule genda. Of course, I guess society must act. Genda, that's why you see Ono is giving a contribution. And he is doing. Boss, Ono is giving a contribution. Awasimba. Okay, Jidemu is giving a contribution. Do you know why? Because he's thirsty. But in population emanyi. He's not saying ntumugene muandike bali wanema. He's saying raise mass consciousness. Na yego mass consciousness jemwe na wano is for embaga. Yeah, embaga, yes, that's what you do. Kati tunulira how many batteries you have in Uganda? Very many. Yes, so you are talking about every 2 years the batteries is still 1 million bidi are out there. So if a factory is going to recycle batteries, you can look at capacity ya recyclement joyina. Now wobanga kana katono kaseze ente. So where are you going? You see the magnitude of the problem. Now kakati phosphates badi nkora research one. Bwezi suka zirwaza. Among other things kidneys. Phosphates bwezi suka. Phosphates has those minerals that are fertilizers. Bwezi suka mu body zirwaza zita kidneys and some other bamune cancer. Kakati gendo tuniro mcheri gwa lukaya. Umurwera evergreen akozesa phosphates. If yes, ziragawa Lake Victoria yetaga myaka emeka mutanduka okufa. You see, so society nga mwoyo simufu atenga tejudde bujega kata eteka ofandi nga abantu
You see, you can't have a society nga literally every hill you have buildings of churches. No one to Gina. You have a church there. Actually, waliwo ebizimbe bibiri. You have mosques. Nga nanka narona mutia katali mu duzimbe. Zikadire ku church. You can put up churches literally on every building, on every hill. Temusobola kutekaho clinics. Collectively, you can have a church, but collectively, you can't have a clinic. Collectively, you have while on a submitting on corruption, Musaja umuwuliriza nampa sent me money. Intwale tano pita kibazo nali yako. Of course. Yes, but chengeza ko kukola gachiri nti yawuliriza road contractor. Yawuliriza. Na ikatu manyiwe ineti masako wako. Yawuliriza na wayo kakati bogamba wano nti abantu contribute to research and advocacy. Chokolaba NGOs zao abazungu ate babasiteka muki sente babasiteka mu sente our local tebasobola kuchikola. Now in the issue of GMOs, now katuwano factories ezija, have you noticed nti ziba zinonya swamps? Of course zinonya wali ntobazi. Yeah, why not? Ate ntobazi it's too expensive okuzima mu ntobazi. Anti mwe muva amazi ndoza agana abayamba n'okuteeka ebintu. That's a lie. They have free water. No, that's a lie. Dwachi Tima wano Bombo Road awo na waze mu ntobazi waliwo wali bove matugga n'oyingira waliwo olutobazi awo wona ne mukona nawe. You see, there is a target. Bana boyisa abachina aba baleta ama factories abo balina targets, and the larger target is the swamp. Either kuteka factory mu swamp birimwe bigenda or okuta swamp. And yet these swamps water base eno wala zino factories one ezija zebaleta ye bazitade mu water base ya Lake Victoria basin. Yeah, Lake Victoria. And unfortunately, areas of Mpiji, the greater Mpiji are the water basin is low. Is what? Is the water level area yeah. So in other words, all about deliberate mind, criminal, wicked mind to poison the population. I'm not saying tabachikola mbujiga. There is a deliberate mind. So yate yonna eri mutake dungi atenge eriranya amaza amalungi mu biseera by'omaso ebigendo okujja, it will be wiped out bwebanga nsiru gasimbagane ne bannamawulire tugenda maaso. John, yes sir. Parliament tusigaze eddakiika ntono kansuubire nti nno bannamukono n'eggwanga lyonna ebifo bye mumenye ne lw'omushana buli kimu buli omu ekifo kyamenye n'ebifaanagana ng'ebyo okusaba twebaza omuwuliriza waffe oyo akyalina omutima omulungi wadde ayagambye omwoyo omulamu wadde abalala balina ali awo naye tukireke oluganda lugazi aluno oluganda lugazi toyongeza mu byalo omukyala naye ffenna nduulu tukube enduulu gwanga mujje. John, Parliament yayisizza amagye gaffe okugenda e Gaza okukuuma emirembe. Ntesa yayisiza amagye gagende kiri kigambo kyoyongedde yakiriza yawagidde amagye gaffe yayisiza amagye gagende. Uganda people is a different issue. yawagidde president okusindika amagye gagende Gaza naye si Gaza si yasoose. Tubadde n'amagye Somalia, tubadde n'amagye Congo, tulina amagye Sudani n'ebifo ebirala okweyongerayo mu Africa. Kati gabuuse mayanja tugenze. Simanyi nga ggwe John kubize bibeerawo ku magye gaffe agabadde mu bitundu ebyenjawulo ebivuddeyo n'ebikyaliyo. Ndowooza yo ku magye gaffe okugenda e Gaza mu ddakiika emu nja kuwa 3 nzikiriza emu njikoze kutegeeza abatuwuliriza ekyalo kwatayogedde ku muceere ku Tanzania. Katikkiro wa Buganda
ennaku ezo yakyalira maganjo Gwen Millers sibagiyita naye ndowooza amawulire kyegatateekako nnyo mulamwa ye komenti ya omukulu nannyini wa kampu nkyeyogera nti 97% ku bulo basimileti obulo bwe baprocessinga buva Tanzania obulo buli processed emaganjo and it's a big processor and packaging tebuva nkole nga twatolowooza oba teeso bawa buva Tanzania kitegeeza nti Uganda ng'ensi tutuse mu stage wetasobola kweriisa. That is very precarious. Nikangende ku issue ya Gaza. Uganda kituufu sebo ne mukene so omuceere no kusinga omugigutulya gwonna era guva Tanzania naye ate okugenda gwe ogusuubulayo directly go muna Uganda it's not easy bo baagala baba kyekolere kaakati ekigambo kye Gaza oliyo mu bange bwokka luli lumu mu nsonga ye Gaza ndoza ziri nsonga bbiri naye babaka nga wateesa eyatusaba okutwala e Gaza Palestine issue Palestine yali Donald Trump munywanyi wa Netanyahu si yali Secretary General wa UN tiyali Security Council eno initiative yonna ya mukulu Trump era ye chairman wa Board of Peace for life chairman for life ekyaga nti kyange ne bwe nava mu mukulembeze wa America nkisigaza kyange Board of Peace ng'akwenyeza mawanga nti nga bagiyita Board of Peace board ereetawo emirembe naye nabadde nsuubira nti Uganda ejja kubuuza nti Board of Peace plan yayo okuza emirembe omuguza emirembe eriki kubanga buga ku reconstruction tusaanyizaawo byonna ebibaddeyo mu Gaza naye twagala okuddamu okugizimba eberega likwoleka okay naye mukulu Trump ne munywanyi we Netanyahu programu yaabwe si kuteekawo ensi eyitibwa Palestine UN gyekkiriza nti watekubaawo ensi bbiri Israeli side by side ne Palestine. Omukulu Netanyahu ng'awagirwa mukulu Trump ekigendererwa kyabwe ku displacing Palestine abafuuse ekizibu ekibalumbya Iran oyo mu ba Iran na Israeli si kubanga Iran teyagala Bayudaaya kubanga Iran mu Middle East yebadde kati esigaddewo ng'eyimiridde mu kulwanira Palestine ng'ewagira ba Hamas basobola okulwanyisa Netanyahu ne basajja be ne Hezbollah bonna kugezaako nti omusajja ono yewaŋŋamya ku nsi gyebeta Palestine tumulwanyise lwe lutalo lwabwe kati America ne Israel baga nti Iran mu destroying abenga takyalina busobozi kulwanirira ba Palestine. That's the issue. Bottom line. Amajje gaffe kye gagenda okukola. Kaakati ffe naffe tuyingidde mu fitina eyo. Era banasomera resolution ya parliament ng'erimu nti Gaza ebadde
training ground y'aba terrorist. It's the resolution. Yes, it is there. They're talking about terrorism. Breeding ground for terrorism. Jaya ensonga esikiriza for Uganda okuyingirawo. But that's the language of Netanyahu. Toys against you are neutral. You are neutral actor. Ngatoge ngoli kumugongo kwa Netanyahu ne Trump. And that's my problem. Buno bwe tugenda mu bulabe oba Tugenda mu bulabe. Kubanga tugenze ku mugongo gw'abantu abatakkiriza kuteekawo justice mu kitundu ekyo. Arudi ebivudde mu nsi zaffe mu magye gaffe okutabaala amawanga bingi. Tubaddewo wadde obuuza wali simanyi tubadde bulijjo ng'ekintu kyetukulembeza mukiraki African patriotism Pan-Africanism. Twagende South Sudan nga tuli ku Pan-Africanism. Ne tuyingira Somalia Pan-Africanism. Tugenze Congo Pan-Africanism. Tugenze simanyi Central African Republic. Kati leero simanyi tamu kije tuliko kuba kati tususe tukurosinze mitala w'amayanja twasaze ne tuddeeri. Awo nawo nkyebuuzaawo tuli mu Pan-Africanism oba kati tugenze mu ani bwetaba Pan-Africanism ebeera ki global ne status yaffe nga bwefaanana naye ekisooka tubadde wano ffenna nga embeera za leero kibazo taliiwo katwogere nga abaisirayiri emyaka kati 3 fact week eno wenalabye nti ettima liri mu bantu nti Isirayiri n'awali emirambo kakati bamanya nti ebifunfugu abantu batandise okujjayo emirambo etwala ebitanka ne bayita ku bifunfugu ebyo emirambo giri gikole ki gibulireyo kuba week eno wabaddeyo mass burial baleese emirambo mingi nnyo gye bagenze nga baziikula naye kati abantu batandise okubanga waliwo akalembereza bajjayo abantu baabwe Isirayiri egani awo nawo waliwo nejja nti mulinyireewo ddala n'emirambo gikole ki gwe mutima oguliwo. CDF gye yagenze ne baggulawo bakabadde kasitatu ka muganda wa Netanyahu eyafiira wano. Waayise ennaku ntono Parliament mukulu Kiryo Wakiwanuka minisita wa defense n'aleeta resolution ng'asaba Parliament ekole ki teyamaze na lunaku kuba we bagireese ne bajanjula tayebwa n'agamba nti baani Kaisha yangambye nti tebaleekaana n'agamba nti abagambye bagikoze eki bagifunye. Naye sirabangako minisita wa foreign affairs ng'aleetako resolution mu Parliament esaba eggwanga lyaffe okwogera ku bibadde Palestine wakati w'Abayisirayiri n'Abapalestine. Tukiraba tetukikolangako ng'eggwanga naye mangu nnyo ku luno twasobodde okubeera nga twanguwa okutwalayo oba tucontributinge ku gye baayise International Stabilization Force etali wansi wa UN teri wansi wa African Union teri wantu wonna naye erimu wansi wa president ogo owa America eyaga nti Isirayiri lekeraawo. Ekibuuzo tuli bapakasi ba Trump gwe tugenza okukolera tukolera ani oba muli ba mwoyo gwa ggwanga tuyina mwoyo gw'Abapalestine gw'Abayisirayiri oba Uganda tugezaako okubeera nti wano waliwo akasekeso ak'okufuna ssente kuba Somalia twagenda nga abajaasi bagamba babakola ki era nzijukira waliwo debate mu Parliament awo nga abasirikale baga nti batuwa akasente kaffe naye akamu bakakuunyuulako. Kitegeera terms and conditions ziri ki mu resolution ya mwami Kiryo gye yaleese mu Parliament ebyo byonna tebiri ki
muyinza otuga nti byakyama naye agenda kufuna ki afiiriddeyo ani avunaanyizibwa oba ebyo tebyogerwako anti waliwo lwegagenda iziti Sudan ne mubuuza lwaki tebaatugaye kati babagambye who is meeting the cost kubanga tuyinza okudda ne baga nti mu bajeti yaffe twetaagamu ssente ezigenda okutambuza stabilization force. Ebyo byonna ebibuuzo bikyali mu banka. Aisha ekisooka onagambye mwami Kanaabi nti ndoza si wiiki eno naye mu mwezi guno eromeka olwaire ennaku z'omwezi 8. Okay. 1 week August. Back because on the 1st August bwe banveiringa ekibombe kya Lieutenant Colonel oba Jonathan Yoni muganda wa Netanyahu ekikulu ekirimu nti bamanveirinze as a hero era nga obwa hero bwe nti yava mu nsi ye n'atulumba n'atukuba ku ttaka lyaffe n'atta n'abaana ba wano abasirikale ba Uganda 45 whose names are not even put on record. No one cares to know Banna-Uganda bameka abafiira mu bulumbaganyi baani rather kuba muwendo gubanyise some record say 20 others say 45 nga balwanirira sovereignty nyatwakayisa keteeka sovereignty bill Uganda badoga nga balwanirira ensi yaabwe 45 teri abamanyi teri bana babwe teri amanyi bana babwe gye bali nakyo kyadda ku famire zaabwe naye eyatulumba gavumenti ya Uganda yamubumbidde ekibumbi tumusinze tumwebaze okutulumba asobola okuwa ekifaananyi ensi endala nti n'omulala tulumba tulimwebaze era tulimusiima wiiki eno yeemu eno yennyini yeemu gye bateereddeko basaliddeko omusango gwa Susan Magala eyattibwa abantu naye nga mu bantu abagambibwa nti baamutta mwalimu naye yamanyise nti ye Patrick DPP n'agamba nti sayagala kumuvunaana oyo n'atawana nsonga ne babasalira omusango nga bonna bambadde ebyobusiraamu byonna ne bafulumya akatambi Patrick akwana bwe fitina Patrick bakizuula nti eddoboozi teryali lirye kyali akyuzi ki I like your face naye obudde butono naye okubasalira si kyekikulu kubanga buli akoze omusango asaana asalirwe omusango gwe naye ne bateekayo akatambi akagamba nti twabatta lwakubanga ffe obusiraamu butulagira tutte betuwambye ekitali kituufu okay mu wiiki eno yennyini yeemu ya wiiki yeemu gye bayisirizaamu ekiteeso bagende balumbe Gaza Uganda egende lumbe Gaza wiki ya president yabadde munyonyola nti Islamic chauvinism ekoze yaga nti ekyamulumbisa Somalia kubanga wali tufunye wakati abagaka Islamic chauvinism esibuka awo okay ye wiki yemu gye tusazeewo okugamba nti tugenda tulumbe Gaza nga on ku side y'Abayisirayiri nga Abayisirayiri batingana n'Abapalestine samara yakyo gye nkifunamu bwabanga President Museveni emabegako abadde akwekako kyabadde takweka by the way ne badde akwekako ku lutalo lwe n'obusiraamu n'abasiraamu he has now unveiled kubanga olutalo luli e Gaza lutalo lwa ndowooza wakati w'Abayisirayiri n'Abapalestine nga Abayisirayiri bali bent okulaba nti bamalawo Abapalestine nga n'Abapalestine bagala kusigala katwagala abaana ba Uganda bano abagenda okugenda peacemaking baba tutekola peace era jaga nti baba tutekola peace n'Omuzirayiri tassa mukono agamba nti alwana n'Omupalestine agamba erwanako bwe bagenda in that situation abaana ba Uganda bagenda kubeera on side ki eri written on our faces oliyaga nti Netanyahu tukwagala nnyo kumanya tukwagala nnyo ne muganda okatumwa ekibumbe wadde yatukuba so it is known waje balaga kati fe bana Uganda waje batutadde obudde tobulina bwe twagenda Somalia kyavaamu terrorism attacks zakenderako oluvannyuma batukuba ne batugamba tekyatukubiza erugogo bakubanga kugenda
genda wa Somalia bw'obalumba ewaabwe n'ogenda obalwanirayo kyekigenda okukutaasa ggwe wano e Uganda twagadde nnyo ensimbi ekitwala bibiri number 1 relationship ya Uganda na America ebadde egenda ebeeyongera okubeera sheke nti n'abakulembeze bangi bateereddwako embavu so Uganda yeeguya nnyo okulaba nti etereeza n'ensimbi badde bazikendeeza etereeza relationship yayo n'Abamerika n'okufuna ensimbi okufunamu naye cost egenda okukivaamu eri bannayuganda eri very high Rwamushana kirungi nnyo mpadde akadde katono kirungi nnyo kati Morocco yawa is the occupation force eri Western Sahara njagala ogenda ononyerereze abantu abo babayisa batya the Sahrawi. The information I have is nga wala wano nga botukunga abantu ne singenge the way we okunga ente ne singenge kati eri bakozesa land mines gendo kinonyereze bye bikomera byabo oba n'okuzaala bazaala oba n'okuza oba whether they are not even controlled mu kuzaala population kulinya but gendo nonyereze kaneme kuba yasinga what they are going through kakati Palestine be bantu abamanyi abayina knowledge abatuukiddwako real death okivunula otya mu Luganda be balaba kukufa okwaddala mwete mulaba kufa kwaddala for you are not seeing okufa okwaddala bo bali bakulaba balaba okwaddala abakyawonyeewo ate be bamanyi ekisa kya Katonda for real mwete mumanyi for you don't know temunaba kubeera sieged oli nga ayagala n'abajjako amazzi n'abajjako emmere n'amalwaliro gana nga temuli tulabe engeri gye mufa kati nannyini nsi n'ayingirawo n'otafa you don't know that temunaba kulaba the real grace real they have seen real death and abaliwo they are seeing real grace real grace nalaba dokita waabwe yali akulira eddwaliro Al-Shifa hospital engeri gyalimu kati ekyo kirekerawo now two Abapalestine be bamanyi real suffering not suffering okubonaabona okwaddala you don't know nga okugoba ogenda odduka emisinde for 45 kilometers ng'oli akuddusa na bomu bombs not kuja ntazi kukuba odduke abakuba abasigale ne mudduka nga abatwala n'abateeka 45 kilometers katugambe mpigi ate tafuddeeyo wamusangawo emmere owaati ate katawonawo omuveewo ayagala kubatwala lwera ate n'abakuba zibomu nga ze batwale ate n'abakyusa ate n'abaza for them they have seen that suffering which is real. Abapalestini be abali mu kikomera bw'oba ogenda Egypt Jesus Christ nga Herode ayagala kumutta maama we ne taata we baafuna opportunity eddukira Egypt ate nabo banya ne malayika but these ones don't even have capacity batuuka ku kisenge they can't enter Egypt ate n'abaliraanwa mu Egypt basobola kuwa mmere abayudaaya nga tebalina mmere Joseph baddukira Egypt bagenda Egypt nebafuna emmere naye bo bano be baddusa abali mu kampu bano they cannot run to Egypt ate ne Egypt tesobola kuba waaki they have seen that naye balwanyi that's also another thing kyobala abasobola okubeera mu mpuku ne bakola ki ne balwana now bajja kubeera the best instructors kumwe abana Uganda mulyoke muyige real death real suffering real grace and finally muyige ne real grace of God muliige ekisa kya Katonda mu mazima gasimbagane ne bannamawulire.